mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Essaala Biikira Maaliya gy'ateesa mula. Ayi Mariya kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange, kusingira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibiranga omuddu wo owuwo ku bubwo. Munyenye yaffe eya wiiki eno, tobakkiriza kukujja ku mulamwa oba kukuwugula. Tobakkiriza kukujja ku mulamwa oba kukuwugula. Mbalamusaako nnyo mikwano gyange mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristo. Bannyinaze ne baganda bange, obudde bw'ensi eno budduka mu ngeri eyeewuunyisa. Gwe tunula emabega olabe bw'obadde, gy'obadde ne ky'obadde emyaka 10 egiyise, ojja kwewuunya. Ate obudde obuyise obwo buba bugenze era tebudda. Kati mukwano gwange 2023 tokkiriza kikuwugula oba akuwugula kukujja ku mulamwa gwa kutuuka ku ntuuko yo oba kuggusa ekyo ky'oteekeddwa okuggusa. Era eyo ye munyenye yaffe eya wiiki eno. Lukka omutwe ogw'omwenda olunyiriri lwa 51. Omukulu oyo atugamba nti awo Yezu n'akyusa amaaso n'agoolekeza Yeruzaalemu. Yali ali mu kutulaga nti eby'okusaaga Yezu yali abiggaddewo. His eyes were no longer focused anywhere else other than on his destiny. His eyes were no longer focused anywhere else other than on his destiny. Era mukadde ako, bino ndi kuwonya balwadde, manya kuzuukiza Laazaalo, manya bamuzibe, byali bikomye akadde kaabyo kaaliwo era n'akakozesa, naye kati amaaso yali agasimbye ku ntuuko ye ng'agoolesezza Yeruzaalemu. Mukwano gwange guno omwaka, gy'amaaso ku batakuzimba n'ebitakuzimba, ku beeyogereze, abajereegerezi, abakumalamu amaanyi, era vva ku kulwana entalo z'otafunamu, awamu n'okufuba okukakasa n'okumatiza abantu. Biveeko. Olina ky'ogoba mu 2023, olina entuuko gy'olina okukolerera. You have a destiny to chase. Amaaso n'ebirowoozo byonna bitunuze eyo. Tekyali budde bwa kwonoona. Gwe muyizi munnange, gino emyaka gy'olimu kati gya kusoma. Vva ku pulaani ndala zonna, vva ku birowoozo ebirala byonna, vva kukola byonna ebirala. Soma, 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 soma. Na buli omu mu field yo tuta amaaso tugasimbe Yeruzaalemu. Ntegeeza amaaso gasimbe entuuko yo. Tewakyali budde bwa kwonoona. 2023 teri budde bwa kwonoona. Mikwano gyange bangi mulwana okukakasa n'okumatiza abantu babategeere, songa bo gwabwe gwa kufuba na kulaba nti tebakutegeera. Weerwanako bakakasa bakutegeere, bo gwabwe bali mu kufuba kulaba nti tebakutegeera. Abo toddamu kubamalirako budde mu mwaka 2023. Abantu abamu tebaagala kuba ku ludda lwo, era buli kyokola kikyamu mu maaso gaabwe. Tebaagala kuba ku ludda lwo, tebakyagala kirowoozaako, era gwe buli kyokola kikyamu mu maaso gaabwe. It's okay, it's okay, it's okay. Abo naawe tobeetaaga mu lugendo lwa bulamu bwo. Ekyennaku omulabe ye ayagala obamalireko obudde bungi mbw'obazze ku ludda lwo. Please, waliwo abantu nga tebalidda ku ludda lwo, ne bwokola ki ne bwokola ki. Kugambye baveeko, tebakumalira budde.
Katonda abantu be yateekateeka okubeereramu era n'okuyamba okutuuka ku ntuuko yo bajja kulabawo, bajja kutambula naawe ate tebajja kwegayiriza na kutuusa kukaabya maziga. Ojja kwesanga ng'emirundi mingi abo ate be bali ku ludda lwo basiima by'okola, baagala kubeera kumpi naawe, bakwegomba, bakuzzaamu amaanyi era nga we bitateredde bakuwabula bulungi so si kugeya. Era emirundi egisinga beegomba okuba mikwano gyo n'okusembera ku lusegere lwo. Emirundi mingi twagala nnyo okwesiba ku bantu naye nga bo tebatuliiko. Omuntu nga tali kulabamu kalungi, takulabamu busobozi bwonna, tali kusiimako, omuntu oyo weewe ekirabo mu 2023 omusembeze wala nnyo, si mutuufu mu bulamu bwo. Oba nkiddemu? Omuntu nga tali kulabamu kalungi, takulabamu busobozi bwonna, tali kusiimako, omuntu oyo weewe ekirabo mu 2023 omusembeze wala nnyo, si mutuufu mu bulamu bwo. Abantu gye bali abakulabawo, abakusiima by'okola, abakwenyumirizaamu, abakulabamu omugaso, abo be weetaaga mu mwaka 2023 okusobola okutuuka gy'oteekeddwa okutuuka. Mikwano gyange waliwo ebintu n'abantu ng'ogwabwe gwa kukujja ku mulamwa, kukuwugula, kukujja mu kkubo lye ery'obuwanguzi. Guno omwaka nkwegayiridde tobawa wadde eddakiika emu. Saba Mukama akusisinkanya abantu abatuufu abajja okwagala, okuzzaamu amaanyi, okulambika obulungi n'obutakulyamu lukwe. Ate era nkakasa gye bali, era Mukama yabatonda nga babo balina kutambulira naawe gye bali, yabakuteekera dda. Weetaaga eki? Kumusaba busabi akuzibula amaaso abantu abo olabe we bali ne gye bali. Mukwano gwange nga tonnaba kulwana lutalo lwonna, sooka weebuuze nti nsaanye okulwana olutalo luno oba katego kakunzija ku mulamwa na kumpugula. Dawudi bw'awulira Goliyasi oba Goliyathi, tumuyite Goliyasi. Dawudi bw'awulira Goliyasi ng'amanyiira Abayisirayiri, yatambula olugendo lunene okuva gye yali alundira ebisolo bya kitaawe, n'ajja n'abuuza abasajja ba Sawulo nti alwanyisa Goliyasi n'amuwangula, bamusuubizza kirabo ki? Yali tayagala kumala galwana lutalo lutalina gye lumutwala, nga tayagala kumala galwana bulwanyi lutalo lutalina gye lumutwala era lwatalina kaafunamu bakyafunamu. Bagenda bamugamba nti akuba Goliyasi agenda, kabaka asuubiza nti ajjamu omu ku bawalabe amuwase. Ekyokubiri, ye n'abafamire ye bagenda kusonyiyibwa emisolo gyonna paka. Awo Dawudi n'alaba ng'olutalo lusaana okulwana. Kati nkubuuza, entalo z'olwana olina ky'ozifunamu oba omala galwana bulwanyi? Nno n'abamu balina obudde bungi, balwanirako ne bannaabwe, beewola bayambako ne bannaabwe okulwana entalo. Bannange alwana ezize n'ez'aba neighbor. Guno omwaka amaaso gajje kwabo ne ku ebyo byonna ogasimbe Yerusaalemu ewali entuuko yo. Va kubikuugula, genda mu maaso. Ate naawe gwe boogerera ebingi, gwe batambulirako, gwe balwanyisa ennyo, gwe basikokke, ekyo leka kikwongere bwongezi maanyi n'obumalirivu. Kiraga bulazi nti obasukkulumyeko, obalese, obasinga. Y'ensonga lwaki obasuza bakikinadde
era obabunya obufofofu kikutwale butwazi mu maaso kikuzze mu maanyi. Nkusaba tokkiriza, tozikiza, tobawa mwaganya kukuwanula na kukussa wansi. Omuntu atalina kyali oba kyakola oba atali musukkulumu talumya bantu mitwe era tebamulinaako buzibu. Kati gwe obeeraliikiriza kuba obatwala sipiidi. Guno omwaka va kukukaaba, va kukwenakuwaza, togwa mu katego kaabwe. Nywera bajja kupondoka omukwomu basigale kugeya nga beekwese. Samweri ekisooka 17:28 Eriyabu mukulu wa Dawudi abantu bonna nga bakuŋŋaanye, Dawudi ng'amaze okutuuka n'okubuuza ku nsonga za ki ekigenda mu maaso wano ku Goliyasi. Yatandika okumujeregerera. Eriyabu no yajerega, amunafuya era nafuuka nti amuswaza, era ddala yakikola. N'aswaza Dawudi mu maaso g'abantu n'abaali bakuŋŋaanye. Dawudi jjukira yali yakava okutta empologoma n'eddubu ng'akozesa emikono gye. Mu butuufu yalina obusobozi okwaŋŋanga mukulu we n'amulagirako bwereere kuba mu kulwana teyali mwangu n'akamu. Bayibuli etugamba nti Dawudi yeebuuza nti kati ono omuyaaye mukoze eki antankuulira obwereere. Mu lunyiriri olwa 30 batugamba nti Dawudi yakyuka bukyusi n'avaawo ng'alaba oyo mukulu we amumalira budde kwagala kumuwugula na kumujja ku mulamwa. Lwaki ndeeta Dawudi mu nsonga eno? Ono omulenzi yamanya ntalo ki z'alina okulwana ne z'atalina kulwana. Yamanya nti kano kaali katego butego, kaali kakwagala kumuwugula. Mukwano gwange mwannyinaze muganda wange, guno omwaka nsaba obe mugezi era obeere mulabufu. Waliwo abantu nga tebali kwagala era nga mishoni yaabwe yakujeregerera, kunafuya, kuswaza. Mukwano gwange, nga Pawulo bw'atugamba, nsaba ofube okuba mu ddembe na buli muntu ye. Naye jjukira waliwo abantu nga bo tebaagalirako ddala kuba mu ddembe naawe. Ne bw'onoofuba okubeera n'eddembe gye bali, bo tebaagalirako ddala kuba na ddembe naawe oba kuba mu ddembe naawe. Bw'oba osobola baagale naye baagalire wala. Ate faada munnange ono, ate munnange muganda wange, ate munnange ono mwannyinaze faada nga naawe bw'olaba. Mukwano gwange ate munnange saagala ate kumunyiiza, ate munnange n'akola kira munnange. Okay. Ate oyo muganda wamanya mwannyoko manya mukwano gwo, ye bw'aba nga tayagala kuba mu ddembe naawe era ng'okkunyiiza ye kimuwa essanyu. Tulabye Dawudi musajja wattu atambudde olugendo ajja ataasa embeera kuba abasigadde bonna baali batiitiizi bali awo beekubya mizimu. Mukulu we atandise kumujerega, kumuvuma, kumunafuya, ensi yonna ng'ekuŋŋaanye. Kino kankyogere mpola mpola, ate ngera kyogera mu capital letters naye nga nkyogera mpola mpola. Waliwo abantu nga n'abamu baffamireyo nga kituufu olina okubaagala naye ng'ojja kunyumirwa n'okwanguyirwa okubaagala nga bakuli wala. Oba nkiddemu? Ngambye nti waliwo abantu nga n'abamu baffamireyo nga kituufu olina okubaagala kubanga bantu bo naye ng'ojja kwanguyirwa okubaagala nga bakuli wala, singa nga bakuli kumpi. What I mean? Nga you will love them but from a distance. Otherwise, sigenda kukigaziya abakitegedde mukitegedde. Waliwo abantu nga bo bennyini tebeeyagala, beeremererwa, beerwanyisa,
bo bennyini beebuzaako emirembe. Kati nno ggwe ate mbu bw'oyagala bawe ggwe emirembe mbu era bakwagale. Please wake up. Wake up. Va ku kumala obudde ng'olwana okuteekawo emirembe wakati wo n'omuntu gw'ozudde nti tayagalirako ddala mirembe. Obudde obwo buzze kukola ebikutwala mu maaso, ebikuwa emirembe n'essanyu, n'ebiwa emirembe abo abeetaaga emirembe. Abo mukwano gwange 2023 ajja kuwoomera omwewuunye. Sijja bafiira ku bufiizi mikwano gyange, kubaagaliza wiiki ey'eddembe era ey'essanyu era ey'omukwano, bulijjo nga mufuba okulaba temuwa mwaganya bantu kubajja ku mulamwa, kubawugula. Mukama abeerera mmwe. Omukisa gwa Katonda muyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakeko gubakume gubasigaleko kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe, keeping in mind that great things happen when God mixes with man.